Yes, ku Prejan Media TV nkwebaza yona gyosinzira okubanga weekumidde ku mukutu nenkugamba nti subscribinga onyige n'akakadde osobola okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, yona gyosinzira gwali e Dubai, gwali e Qatar, gwali mu Oman, nkwebaza bwebaza okubanga oli ku mukutu. Nenkugamba nti ffe twewaayo okubanga tubaleetera stories enjawulo ez'abaana abali mu biyumba oba bayite bakadaama, abaana bano abali e Dubai, abali e Qatar, abali mu Oman, abaana bano abali e Jordan, abali e Saudi Arabia, nga bano abaana beewaayo okubanga bava mu nsi yaabwe Uganda ne bagenda ebweru eyo ku mawanga okusobola okubanga banoonya ekikumi ekibeezaawo famire zaabwe. Naye olunaku olwaleero story gye nkuleetedde ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Shafik Ssewankambo. Shafik Ssewankambo ono muvubuka era ng'ali myaka 27 era nga kigambibwa okuba nti Shafik Ssewankambo ono bamwadimitinze mu intensive care unit, intensive care unit oba giyite ICU. Gwoba tumanyi ICU mwe kyekifo mbateeka abalwadde bali abakomyeyo ne baba nga bakuteeka eyo ku byuma biri bikalimagezi ogezaako kubanga bakutaasa obulamu bwo naye ng'essaawa yonna oba ogenda. Kigambibwa okuba nti ono Shafik Ssewankambo bamutadde mu ddwaliro erimanyiddwa nga Al-Kasimi, eddwaliro eryo era nga liri mu Sharjah wali mu UAE. So waliwo omusawo akola mu ddwaliro eyo era ng'omusawo oyo Munnayuganda. Omusawo oyo yakwatiddwako ku mutima era ng'alimu eyo waadi yakwatiddwako ku mutima n'agamba naye omukulu ono bukyanga bamuleeta wano teri yali amukyaliddeko, teri yali azze mulaba, naye ng'ate omukulu amanyiddwa nga Shafik Ssewankambo ali mu mbeera mbi nnyo to an extent nti ali mu intensive care unit. So omusawo ono n'avaayo n'alaajanira bannayuganda ab'enjawulo n'abagamba nti woba omanyi omwami ono emyaka 27 Shafik Ssewankambo, abooluganda, ab'emikwano n'abantu ab'enjawulo n'agezaako okubanga abagamba muveeyo mujje musobole okubanga mumuyamba kubanga teri yali amukyaliddeko mu intensive care unit ate ng'embeera ye gy'alimu mbi. So wano ku Prejan Media TV tugezaako creating awareness era yonna gy'oli woba omanyi omukulu Shafik Ssewankambo gezaako tegeeza abantu ab'enjawulo, gwali e Dubai, gwali mu Sharjah, gezaako tegeeza abantu ab'enjawulo obagambe nti yes omukulu gy'ali woba omumanyi wabeewo abantu abagendayo kumukyalirako ku mbeera gy'ayitamu. Kati ku Prejan Media TV likinga, commentinga, subscribinga.